Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Tumuyingidde omutabbizi akadde kano kennyini olwokula ggulu bw'abajjukira yabaddeyo twabadde tuli ku mutabbizi w'omukyala Nalongo Nakikude Anet anoonya omwami yamukwata ng'akyali muto myaka 13 egy'obukulu. Kambazzeyo ku katini muwulire nga bwe byali katini ate tugende kukiddako leero. Munnange omutawaana gwe nnina munnange Kadima. Omwana wange nagenda ne mukyali Nateete. Omwana amuzaala Nateete? Namuzaala Nateete esaidize eyo Mungujja. Bamuyitaani? Kati omwana namutuuma linnya lya kitaawe nti Nsubuga. Kubanga ye taata we yali Nsubuga. Yafa? Kati mungu womanyi obo abawala nga nali nkyali muto ne ngenda okukola owawisigaalo. Kati mukola owawisigaalo. Kati omukazi amala akola ki? Omukazi agenda ewaabwe okwabya olumbe. Gye wali okola? Gye nali nkola. Nalina emyaka gyali 13. Kubanga yali 22. Kati omusajja kati omukazi we yagenda bwe yagenda mu kyalo mama nange ntwala. Ng'agenze omukyala ng'agenze mu lumbe? Kwabya lumbe Masaka. Kati omusajja nga ye yansanga mu ntebe nga neebase muggulira. Mukumugulira yankwata bukwasi. Okay, bwatyo yamukwata n'azaala omwana. Kati mbw ali myaka 19 egy'obukulu. Leero aliwo omukyala atukubidde ku ssimu wano ng'ayagala tumukubira abeeko ne byatunnyonnyola ndowooza yandibanga amanyi ku mwami ono. Katugezeeko tulabe olunaku olwaleero mukwano omutabbizaawe tuba tuyita. Katulabe ayinza okuba nga ye alina ky'amanyi ku mwami ono. Hello. Mama nkulamusizza. Ale sebo. Bampisa Kadima na Mayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano mutabbizi. Sebo. Mama bakuyitaani? Nze mukyala Fatuma Namutebi. Mukyala Fatuma Namutebi osinziira waawo? Nateete. Ensonga za Nalongo Nakikude yaziwulidde jjo? Wandyagadde kumuyamba otya? Nadde njagala kumuyamba nga njagala ayongera ambuulire omukyala gwe yali akolera oyo mukooyo gwagamba baali bamuyita Maamaani. Nyongera okufuna obukakafu. Wano we yalinga akolera? Awo we yali akolera. Eno sayidi z'omukinaawo oba? Yagambye Nateete eringa mu kitundu. Ensayidi ze Nateete mu kizungu? Omwami oyo gwe yagambye. Okay, kati kole bwe tuti. Etovaako neka tumuyungeko tumufune. Kale. Hello. Nalongo. Wanji sebo. Nkulamusizza. Kale sebo nange nkulamusizza. Yenze Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli mutabbizi wano. Sebo. Kuliko omukyala ali ku layini? Sebo. Yandyagadde okwogerako naawe abadde alina byayagala okubuuza. Mukyala Namutebi? Wanji sebo. Wuyo omukyala mubuuze. Kaakati maama wange omukyala oyo wali okolawo omwami oyo yalina omwana nga era bamuyita linnya ki? Omwana munnange omwana nali manyeko erinnya nga bamuyita Muzeeyi. Yali Muzeeyi. Era nga n'omusajja oyo ekiseera ekisinga bamusinga mumuyita taata Muzeeyi. Nga bamuyita taata Muzeeyi ne maama Muzeeyi ye yali wa wakaawo. Maama Muzeeyi yali we waka ng'akola na mu katale eyo esajizaawo Ekibuye. Ng'akolera mu katale Kibuye. Kibuye. Ye mwana gwe waleranga? Ye mwana gwe nalinga mbeera naye awo. Ewoyo yennyini omwami? Wennyini w'oyo omwami. Kaakati nno ennyago oyinza okuba nga mwannyinaze olina okufuna akadde ojje wano wendi n'omwana nze oli ngenda kumukwasaganya mbimubuuze nze ndi mukulu we tayinza kubinkiza. Okay, maama Namutebi. Bannange nga nsanyuse nnyo nnyabo. Kaakati ky'ogamba nti ono omwami ayinza okuba mwannyoko?
asikuyinza kubanga bwe bayogedde nze oli namukemyekemye edda kyenvudde mbakubira essimu ennyabo nina enkema gye namukemye mukama nga mulungi nabeera ng'alina babyemubuuza abiddamu naye nga sinnamukoona ku kyaki ku kyamwana namukyala nti oba waliwo ebyabaddewo ennyabo bwe nabibulidde ne mbaako embuuza gye mmubuuza akazi eri mulomi wakolerayo bbanga ki kubanga yeekozesa yekka kati kasita yambuulidde ate nga gwogamba nti yali akola mulomi ne gye yali abeereyo nga mmanyiyo saidi z'erungujja kati nze ne mmanya sinnamu wabula namugambye nkwagalamu tamanyi kyeŋŋenda mugamba naye nga ng'oguyinza okuba omusaayi nga neyanziza nnyo neyanzeeke bale nnyo mukulukajima mukama nga okuba ekyosinga okwagala kakati mama Namuteme bannange tuli basanyufu nnyo bannange nga mwebale nnyo olw'okuvaayo n'otuyamba kati kyengenda okukola kwe kuwaanyisiganya ennamba yo n'omukyalo ono mwe mukwatagane ffe nga biti tubajjeeko engalo tubaagaliza birungi byereere bannange nga mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mukama abawe kyemusinga okwagala nkaali mukyala Namuteme tweyanzizza sinalina wempulira naalongo kakati ndooza ensonga bwetyo ngenda olina wowandiika nkuwa ennamba y'omukyala wempandiika kanonye wano kapeeni mangu mangu wano eno kanonye kapeeni wano ssebo nkale kanoonye kankakebere bannange ino wano gino ngirabe eri 0703 0703 no 0703 esebo 13 kiki oyinza okwogera kati saawa zino bannange kyenyinza okwagala bannange nyinza okwogera nze bannange radio beat simine kyeŋŋenda nakubawa bannange sikimanyi naye mama mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mwebale nnyo kunnyamba kubanga omwana bannange abadde akuze naye ng'omwana mmanji ewaka omwana mmanji ekika kyenze gwolaba wendi wennyini wondabako nali munene nga nenakugga olw'ebirowoozo nkitegeera kale katukwagalize nti buli kimu kijja ttambula bulungi bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mukwano era nagiwa omwana amiina kangisomera omwana nkale gimuwe nti sengaawe yoyo ye kangimuwe taate sayisawo gigenze gitya ne kadima namayanja ne ampukabogosa ku 96 beat fama ekintabuli ky'omuze bwettu bwe tukikomekereza ekyo tuli basanyufu nnyo nga ffe olw'ekyo kye tutuuseeko leero wangi bos Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabowa. Bali batabe Kabowa Haji. Abe Kabowa tuli wano mu St. Hani bakuwuliriza nnyo. Bebali nnyo. Batumbudde kadima. Amina. Kakati nze nja kusaba omwami nanyiri mwana. Alina okukitwala nti yeeraliikiridde nti baba yinza omukwata oba bayinza omusiba. Ekirungi kuzuula musaayi gwe agwanirize hajati wuno naye ateese mumpeeko hajati mukwano webale tuweereza nawe okuwuliriza hajati amanya gyezinaafunyiwa n'ekabowa wambala semeni ne bakkojjange balimu omuze gwange banzaala naye netufunyira kojja omuto anaamutuwadde amiina yaje mu kika hajati ojja kunzita lumu wangi kadima sebo mwebale tuweereza dadi kale ero nabeera Barnabas ambasada w'abaluli kakati kadima nze njagamba ekintu kimwe nti ekyo nakyo kiwedde ekyo nakyo kiwedde webale nnyo munaffe Barnabas wangi mwami kadima bos webale tuweereze gwangu n'Obuganda kale semwemba mukulu kadima munangeze nkwebaza mukama wange mukama akutuwa ekyosinga okukala amiina embere bulungi webale nnyo munaffe semwemba ku kyokutaso webale nnyo bali ddala Big FM Tebo. Boss. Ekyo. Amanya. Wana abandi linyulia mtandao watata mwana linyulia. Okay. Nze kyengamba. Mukyala akwate kubo. Agenda sinkana omukazi oyo ensonga ziggwe maana abandi byense linyulia mbaga. Bali nnyo munaffe yagamba agenda sinkana omukyala oyo ensonga ziggwerawo
zitambule bwe ziti wanji mabala kutuweereza kale utale zimwagalako newanyera jinsi olunguja timu kwetuddako kadima nkwebaza bwebazanze nekyo nakyo kiwedde kale webale nnyo katufuneyo omuntu agenda kubeera omu wanji kadima boss webale tuweza muganda wange kale alo okoze nnyo omulimu muganda wange webale nnyo bakwasaganya bambi nazuula omwana we ekika ekituufu amiina sigalenze kwansi waneno enanjwenge kayunga ab'enanjwenge kayunga bagambe nti balabe neiba waabwe katongole omutongole awo ebbaale bamutuweera akalulu mu bulungi operation y'enfufu agiriko nnyo katongole tukwagaliza birungi byereere embeera ogivunuke bannange lwaki tuba tukyukkako wano ate tugenda mu talent search tujja kubanga tukomawo ngenda banga nkomawo ne ttiimu yonna temuvaawo tubagamba nti musule bulungi for now